Tereza kake kumusomesa atakuba uyo. Abaso ne banyabo kitundu kya kubiri mu Manyoobuwangwa. Mujja kukkiriza leero eri ebadde ennyanjula. Naye kale ennyanjula eyange eyinza okufaanana bw'etyo nti guba musomo naye ng'ate era gukulaga era gukunyikiza nga ggwe mu bulamu bw'obanga olaba nti ddala kituufu tonnaba kwongera kubeera ng'oyiga. Simanyi kale nnyinnyonnyola gye tuyinza kweyambisa ate okubeera nga twongera okunyikiza n'okuggyayo ekintu kye tutegeeza. Essabo n'ekiggwa bye ŋŋenda okunnyonnyola leero nali wa kubinnyonnyola ku mulundi guli akadde ne kankwata. Nalina gye nteeka okugenda okuva olwo ne tuba nga tetunnaba kuddamu kwongerezaako. Naye kale ffenna eno obudde bugenderera ku luuyi ndi Uganda. Nze Batindi Abba Amagakaddu Baligeyankoona omukoleeza Busumaawa ogwandeeta gwa kusomesa na kunnyonnyola na kunyikiza abantu okubeera nga beeyongera okumanya. Abamu bw'awulira essabo alyenyinyala, ekigambo tayagala nakiwulira. Ate ekyennaku ekiri wano ewaffe naddala naye egenda efuuka ndwadde, weekanga nti abatamanyi be bataagalira ddala kuwulira. Kale owaddawaddako n'omuntu atamanyi naye ng'awuliriza ayinza okuzuula amazima amatuufu. Naye ate omuzibu y'oyo atamanyi naye ng'ate tayagalira ddala ate nakuwulira. Kiruma nnyo, kikwasa ennyiike naye nga y'embeera eri mu bantu baffe naddala be tuyita abaddugavu nga nange mwendi. Nabannyonnyola ne mbagamba emisambwa gyayitibwanga emisangwa olw'okuba nti gyasangibwawo emisangwa. Ne mbannyonnyola omusambwa omukulu ye Lukenge. Ne mbannyonnyola nti tulina amayembe, mu ddiini balina malayika. Era ne mbannyonnyola bali balina lafayiri yakubanga lafayiri ne mbannyonnyola yakulira bamalayika abalala bonna. Ne mbagamba ate ffe mu buwangwa bwaffe tulina Lubowaaye mukulu w'emisambwa gyonna giwa amayembe. Ne mbannyonnyola omulimu gwa Lubowa nti kukuuma bantu oba oliawo nkiyogere ntya n'okubaluŋŋamyanga mu kkubo oba mu makubo amatuufu. Ne mbannyonnyola nti bali balina Gabulyeri ate ffe tulina Namuzinda. Ne nkunnyonnyolera Namuzinda nga bamukusindikidde nsanaffe waka ozirabira ebiwuka byetalaatalawo enjuki gye tuyita entumwa. Enjuki eyinza okujjawo ne yeetooloola ewaka eyo eba ntumwa. Era oyo abeera Namuzinda aba ayina by'anoonyereza era bw'amala okubifuna addayo enjuki etuddamu giraba. Mu Luganda gye tuyita entumwa. Baso ne bannyabo tweyongerayo mpola mpola. Ne bannyonnyola tulina malayika akuuma buli muntu. Tulina malayika akuuma buli muntu. Ne mbagamba oyo ye Mikayiri. Ate nga mu buwangwa bwaffe oyo gwe tuyita kalondoozi.
mu ddiini z'abali balokole twalokoka mwebale nnyo mwebalire ddala tuli ku kyoto ky'okumanya so ne banyabo kino ekyoto ekigaba okumanya nange omusomesa omutendeke batindira bamaga kaddu balige yankoona ne mbanyonnyola ebintu bingi twagala tumanye twawule essabo n'ekiggwa gye bujja omwana aliba takyayawula nnyumba na kiggwa olaba abamu eŋŋoma ez'omubala banaatera okuzinamu muwogola gwanga mujje baziyita eŋŋoma ezivuga ng'eza bulijjo awulira gwanga mujje ate n'osanga ng'akwata ebisenso yeesibanga bw'anyenya amazina n'atuyana nga bw'adde ekyennyumanyuma n'ogamba kaakati bwe tuba tukyalina abavubuka nga bano wajje tugenda. Wabaawo omuntu ayinza okusamira lubaale we yekka nkiddamu nti wabaawo omuntu ayinza okusamira naye nga asamira lubaale we yekka nga si wa kika kyonna wabula nga we yekka nga emmandwa oba empewo ezo z'abaasamidde zijja buzi. N'olwekyo bassebo ne bannyabo ekintu kino kyeŋŋenda okunnyonnyola kitawaanya bangi ebintu ebikwatagana n'ebiggwa ate n'amasabo oli munyoligwe naye omuntu omu ayinza okusamira lubaale we yekka nga si wa kika kyonna wabula nga we yekka era nga emmandwa oba empewo ezo zaasamidde zajja buzinga zirandaala muntu oyo obanga z'abajjajja ab'emabega eyo abatamanyiddwa na mu kika. N'olwekyo empewo ezo bwe zikwata omuntu oyo n'asamira azimba essabo lye akukuumiramu lubaale we. Eri abagenda okubuuza nti ate waliwo n'empewo z'abajjajjammwe be mutamanyiye abo be bangi kyova olaba mmwe abamu temuyinza kulanyaako yadde bajjajja abasatu abalala baliwa tebaliiwo ekika kyatandikira ku abo ky'oyagala otegeeza ekyokuddamu kiri nti gye bali bangi gwe nga tobamanyi. N'olwekyo wayinza abo bajjajja abo okubaawo empewo oba emmandwa ekomawo ku nsinga eyagala mugisamirire awo ozimba ekiggwa ozimba essabo. Empewo ezo bwe zikwata omuntu oyo asamira azimba essabo lye akokoomiramu lubaale we. Tulina we tusanga ng'ekika kyonna kikuŋŋaanye ne bakola olukiiko babeeko ebintu bye boogerako nja kinnyonnyola gye bujja tulabe. Kwegamba ekika kyonna bwe kiba kiweddeyo abazzukulu bannakabiri bannakasatu bannakana bannakataani n'ebintu ebifaanana bityo mpazi era n'okusingawo naye nga kwegamba ekika kiramba kiba kiweddeyo abantu bano bwe basamira kintabuli n'olw'ensonga eyo omwana aba naye asamira taata naye waali senga omuzzukulu wa senga nga bonna oluusi emmandwa ezibakutte wano bwe zibakwata wano lubaale oyo bw'akolebwa tuzimba essabo limu olw'okuba lubaale wa kika.
era ffenna natukuŋŋaanyizaawo emigugu gyaffe era buli abeera ayagala okuwongako ava gy'avudde n'ajjaawo ku kiggwa n'awongerera empewo z'ekika ne zimuwa obweza ne yeddirayo. Aca liba terikyali ssabo busabo wabula kiba kifuuse kiggwa era kino kisalirwa n'ente nnamba. Kale oyo Lubaale nga ye bwe mumala omukolera ebyo byonna ne muzimba ekiggwa ne mukola ki ente ndiga nkoko biki byonna nga bwe nabinnyonnyola babiriga Lubaale takyalina kyannyo kyabaagaza naddala okubatawanya wabula okutandika okubawa ku mirembe n'akalembereza naye kola emputtu. Nolwekyo ndi mukakafu nti omuntu agenda ategeera enjawulo wakati w'ekiggwa n'essabo. Engeri gye lizimbibwamu oba gye kizimbibwamu ebyetaagisa okuzimbibwa na buli kimu nabyo tujja bitunuulira newankubadde tulabye nga ekiggwa kizimbibwa naye era tekigaana abantu kinoomu abeera basamidde Lubaale kuzimba amasabo ewaabwe era ensonga nti abamu bayinza okubeera nga babeera wala n'ekiggwa ate ng'osanga nga mwabo mulimu abasamidde Lubaale omusawo nga kale kijja kuba kizibu okukola emirimu gya Lubaale egy'obusawo ate nga bw'okola n'egijje egya bulijjo. Oli abeera twogere ludda wa Buddu abeera Buddu ewaaba Mulongo ekiggwa kyabwe kyabafumbe anaalinya lyatuuka ebakka. Abamu bunafu bwaffe mu kutambula tukimanyi n'olwekyo eyo nno y'ensonga eriyo n'abatatuukanga ku biggwa by'ewaabwe bukyabeerawo azadde n'abaana nabo bazadde abaana tamanyi na kiggwa ky'ewaabwe wawe kiri yembeera gye twatuukako. Abasawo ne banyabo omuntu oyo ayinza okugenda n'omugugu ogugwe n'azimba essabo ewuwe gy'abeera. Twatudde mu lukiiko lwaffe ne tutegeera nti gundi alinyibwako empewo ono n'ono n'oli n'oli. Ffenna tetujja kubeerawo mu kiggwa ojja kuddayo kubanga oyinza okuba nga empewo ezikunye za njawulo. Zimba essabo ewuwe waka era omuntu oyo akkirizibwa ate okuddanga eno ku kiggwa n'awongerera ku mpewo z'ekika kubanga nnyingi ziba zaasigala eno nga gye zaakuba embuga yaazo. Empewo zonna ezisinga zibeera ku kiggwa. N'alwekyo kitegeeza nti kijja tukakatako okuddangayo nabannyonnyola emizizo egy'empewo ne bagamba ogusingira ddala obukulu bwakwerigonba n'okwerigasula mu mukwano si nsonga oba mukazi oba musajja adde senkulu naye ogwo omuzizo mukulu nnyo. Ebyo byaba basajja ye va ku baana abakola ssente zaabwe oba ye yazimba essabo ng'eriryo lyakukwaniramu yeebaka ku bazzukulu ate abajja okumulagula essabe tuufu tolina kyoteekwa kukolera mu mbuga w'okikolera empewo zidduse. N'olwekyo kino kikulu nnyo era empewo tezikyagalira ddala ziyinza n'okukubonereza ne zikubonereza kabe kasinge n'okukutta ne zikutta era tezikalaatirwa kusonyiwanga nga zirayizibwa. Abantu abakola ebive ng'ebyo bano bajje yeerimbise mu kintu ky'atali nti asawula abantu naye ng'akakodyo kakukwatira mu bakyala. Nedda.
okwewala ebiyinza okuddirira teweetantalanga n'okola ebikola eby'obukaba ku mukolo ogwo oba okuyombagana kwonna n'abooluganda nakyo tekitebenkeza mpewo bulungi nga waliwo okukiika ensingo mweyumbyayombya kale zalina kukwata Muzaffaru naye maama Muzaffaru naye yayitirira okunywa enjaga ani akulimba watyanga bamweyana yamutawaanya bamweyana talina kitamiiza kya ku nsi kyatakozesa yenna nyini kamyu enjaga aginywa amayirungi agalya omwenge gwo kinta buli kyonna bamweyana musambwa mulangira kakati oŋŋamba otya ate munnange ne mubeera ebyennyombo tubiveemu empewo zironda gwe zaagadde abatambulira mu bitabo ebitukuvu abalokoka ne mufuuka Abayudaaya musome ku nnonda ya Dawudi engeri gye baalondamu Dawudi yali mutabani wa Yese yali mu kulunda nte Yese ne bamugamba famire mwe tugenda okujja omwana oba ennyumba yo mwe tugenda okujja omwana agenda osikira obwakabaka agenda okuddirira Sawulo batabani ba Yese bonna oba baali mukaago bamusanvu ne bajja ne bagamba italiiyo abakulu bonna naye n'agamba si yeye nono si yeye oba ndowooza oba yali Samweri kyava abuuza nti abaana bo baweddeyo bonna namugamba mpozi waliwo akalinzi akato kali kali mu kulunda ndiga n'abagamba nako mugende mukaleete ne baleeta ka Dawudi kaali kato enfaanana yaako nga kwegamba kali awo omulunzi w'endiga lubaale n'asima nti yo yateeka okuba kabaka kikyoyinza okukola empewo zironda gwe zaagadde si nsonga oba muto tuvenga mu bintu ebyobutaliimu ne tuyombayomba abakulu we bali empewo era nzikwata omuto gwaziragira ekyokola twegendereze n'ekirala waliwo omuzizi omulala kabona oba nnyina kabona talya nsugga na katunkuma ng'aliko amayembe oba gakika oba ki naye talya katunkuma talya nsugga n'ekirala talya mukene kano ak'amayuga nako takombako enkejje takombako n'ebintu ebifaanana bwe bityo tebikkirizibwa bw'obanga oli kabona era kabona bw'aba mukazi taddayo kulya nkoko n'amagi ekyo badde okimanyi era bakabona bonna abakyala nga byalagula bituufu amanyi lwaki tateekwa kulya nkoko n'amagi fe abamu tetumanyi abakyala bwe bawulira ebyo nti toteekwa kulya nkoko batandika okweyogeza nti lugezigezi lwaffe abasajja naye si bwe guli ekirala kabona taddayo kulya mpindi teri kabona mutuufu alya mpindi lwaki omusambwa waluusi ffenna tugumanyi yani atakimanyi nti gweddira mpindi ate nga musambwa mukulu nnyo tuve mu kuzannyira mu bintu ebimu bassebo ne bannyabo alaba sikyaliriza naye gwe sanjasanjako ng'omubi alinga obuliri afune emisomeedo oba kuyiga kugeziweza n'omusiru ate obutayiga n'omugezi asiru walaba nnange omugezi atayize abanja ettaka eggimu eritalimidwa omusomo gw'esengane kojja buwulirira teguboga myaka oba temuli kubansa ntungo ntegeeza okuwemula omusajja omuwala kati goba inflation manyanga okwennyika enneene olw'okuba wamu omugezi yabula kyokka bangi ng'ebiyenje naye omutuufu yani yonna musengane kojja buwulirira abaana abalimidde kumpya maama olyo tesente y'omusajja ekifo ky'okuloga n'akusanyukira nga bwakwongera bakasoola omubisi enkwata y'omubeezi naye kolina yali ekyama ng'omuwala yeekoonya akagere ku jjinja wamma bazankonika ng'ekinyira ate ku baana bo bannange sengane kojja azimula
maaso agatali ga muwala yekka naye n'omulenzi nammwe abazadde bannange waliwo omusomo empisa z'obuntu bulamu mu nkuza y'abaana nammwe abantu abakulu mubasomesa n'abaana mubasomesa abazadde nga tugenze ku ssomero wamma watudde waka jjukira nti abaana bayiga ebyo bye wawangaaliramu kuba abaana babawangaalira mu kunnenyezebwa bayiga okuvumirira teri ayinza kuvumirira wamma nga yakula maama tamunenya oba teyamunenyeza kintu kitegeeza nti kirungi abawangaalira ng'ogumiikiriza bayiga bugumiikiriza nga bakuze beebo babbali abataano ba olw'okuba baalyanga ntula naye ennyama labakati wamma bajangali nnamba bannange olw'ekitiibwa oba oli mukungu akuwa omukazi omukono nti mbuuzaako omusango osinsonga omusinga emyaka gye yasiima okuwa omukono ezo mpisa za buntu bulamu kiti akitegedde nga makuba obeere ng'ofuna omusomo ogwo olaweereza eddoboozi lyo whatsapp namba eno eya 0777272727 omugavu w'amatu bamutwala ku mugavu omwana agavu ne bannyabo bw'ogamba nti osobola oba mutuufu ate bw'ogamba nti tosobola era oli mutuufu kiri kitya kubanga ky'olowooza ky'oba kati nno ky'ossa ndowooza y'okyusa obulamu bwo awo butangaala okusinga ettuntu kuba teri atasobola bw'aba afunye okumanya gw'oli wa mukisa ng'ali bwengo kubanga emisomo weegiri otandika otya bizinesi nga tolina ssente akakujja kukusomesa buli nkola ey'okutandika bizinesi nga tolina ssente ate gulimu ebyama by'abagagga by'oteekeddwa okumanya awamma ogaggawali bannange ate waliwo guno gaggawalira ewaka guno nno wamagukuwa bizinesi zonna emirimu gy'akalera ewaka ate n'ofuulawo ekkolero laba bw'ogaggawala gwapangulula endowoozayo n'okolera lumu abagirozezzaako basimbudde dda era bayayana kufuna mirala naawe jangu wamma mu bwangu na bwangu ng'omutezi w'enkwale obeere ng'ogyefunira ensi ekugondere enamba kw'ogifunira eri 0773276227 owaayo akasente katono ddala jjukira nti ekikulu si muwendo gwa ssente naye omugaso n'amagezi gw'ofunyemu wamaga ku byamu ssente z'otaddemu tusinkaneyo ng'aba mu lubu lw'abagagga. Bassebo ne bannyabo tugenda kubeera nga ebyokuyigako tulina bingi ebyokusomako tulina bingi ddala lwakuba akadde eruuyi eno katera okutunaabira mu maaso naye olunaku ndowooza kalubeere nyinza okudda obudde obw'ekiro ne tumanya ebibeera mu ssabo byaki byo birina mugaso ki ye bwe sitabuteekamu kyekibaawo byonna nja kudda tubeere nga tunnyonnyoka ate tulabe lwaki tukikola twagala abantu baffe bazibuke tutambule n'okumanya temwerabira nti oyinza okubeera omu ku abo bavujjirira emisomo gino ng'oyita ku nnamba yange ya 0708 si yeyo bannange ennamba 07732761 ate 27 ennamba eyo kosaako konna katuyambako abaagala audio asinga ne kojja buulirira ogaggawala otya gaggawalira mu mugalo byonna emisomo gy'owulira mu bulango butereevu weegiri bw'ojja mu kasanduuke kange waayo akasente katono n'obeera ng'ogifuna ate mwerabira tusonderako tuli mu kaweefube w'okunoonya kamera egenda tuyambako okubeera ng'eyongera ku mutindo gw'ensoma yaffe n'olwekyo ennamba yaffe ko muyinza teeka obubaka bwonna yeeyiyo 773 ate 2761